ya nambala mukwano gwa Grace mukwano gwera luli bamunoonya yes bamufunye wakitayamba munne sikyaliwe temwakula naye mbuki nafe abayamba tukoowa amuvuddemu mu idea blaza mukwano gwe tamuvuddemu. Ameria by the way is a sweet soul naye agambye mukwano ngeri gye tukuyambyeko naye abeewaabwe baliwa singa waliwa ne bakugamba mwana waffe okweswaza kususse like you guys mulimu abantu abasinga bagala Grace Can by the way but abantu ne bakuyamba ennyo batuuka ne bakowa so ababo baliwa so Ameria ne tumugamba naye abazadde baafa bwe bafa toyina baganda abo Jackson toyina baganda toyina sengawo ne wankubadde ndi kyaliwo toyina baganda abo jajja taliwo kitegeeza choba tukamanya abantu get back to your roots because enensi gye mwesibamu si bana banyoko nabo bakowa ate naddala omuntu wakuyambye nga buli wakuyamba oddayo tu by the way Grace Can waliwo akutuuka mulimu omuntu nga bakuyamba kituufu Ameri ekisa kirina mami bujinga akirina naye bakowa tebakoye bagala kulabako ku bantu abalala banamutuuza maybe ajja bawo Uganda umuveeyo muteke mu kusente mu mulabirire maybe ezammwe zijja muluma tegede ekintu ekyo nkitegeera kati okibusi kale katuulira Ameria ku nsonga za Grace Can kyenjagala okwogera ku nsonga ya Grace Can first of all nsaba mukama musasi kyayitamu kyonna kikole kye akiveemu era nsaba mukama amuwe okumanya n'okukola kino okutegeera naye ensonga ya Grace Can nze kyemmanyi be bakubidde omulanga bonna bawulira era bategeera ate n'obusobozi babulina era bakyasobola okumuyamba nange nkyasobola okumuyamba ne mukyala makulu akyasobola omuyamba na buli omu abakyasobola but waliwo kubanga omuntu nti n'omwana yennyini gw'ozadde olina omukubamu nogamba ati kati osusse nedda tekikyali fani okitegeera kubanga teri kibikuwoza noyanika mu ttaka naye twetaaga ne tumanya abamuzaala bo baliwa Katonda yabayita tebaliwo anti wabeerawo oyo gw'oti alina obuvunaanyizibwa obwo yasigazawo muganda we tutaliza kubaga yasigazawo muganda wabeerawo abantu awo kitegeera wabeerawo omuntu awo baganda butaliza kuba muganda we kuva dda nadda abadde tavangayo era yamaze kulaba nga ebintu bikaaye biganye kwekujja nakola ki n'avaayo nze mba ndowooza kati tulina osooka ne tukwata Grace Can awo n'abantu abaddala b'omusaayi ne tusooka tutuula ne tumanya obuzibu buliridda kubanga aliwo okubanga omuntu yeetaaga na kusabirako ddala nogamba katusabe katukole tutya mutulako naye ne mwogerako naye naddala ku mbeera y'obulamu buno n'ebintu byakozesa Grace Can nze nasooka mulaba bwe nti maybe si mulamu mulwadde amanyi waliwo ebintu ebimu nga omuntu mulwadde nga tesi kyabuntu kakati bw'oba omulwadde kitegeeza bakujjanjaba kati aba bakulinako obuvunaanyizibwa bakikoze kyokujjanjaba kati bw'owona kubanga waliwo bamujjanjaba n'awona kati waawona ate ye neyezza mu bulwadde biba tebikyali fane ate nabawala mwenna abali eyo by the way mbabuulirira ebintu ebimu omanyi mu bulamu bw'ensi eno teri kibi nga kufunira kizibu mu bintu byotafunamu esegedde teri kibi nga kufunira kizibu mu bintu byotafunamu for example kati kale wegoba mwenge ogunywa naye togufunyeemu ki tewali okuleka ebizibu kuvuma abantu babeereyo ne bavuma abantu kirabe bakusibira bwerere okifunyeemu ki kirungi nnyo n'ofuna ekizibu mu kintu ky'ofunamu n'ogamba anyway nsobola okyo naye kibi nnyo okufuna ekizibu mu kintu kyotafunamu ekitegeera si mu bubi era si kimwaga njagala abantu bamuyambe era nsaba mukama amusaasire kubanga mumwagala mwana ate mwana muto kitegeera naye nga bwe nkugambye teri muntu atakoowa teri muntu atanyiiga teri muntu ateetamu kitegeera bagamba Katonda ayamba yeeyamba naddala omuntu nga talina bwakulita buli lwakuyambako olina okweyamba nnyo kitegeera so kati nze kyemmanyi kweno punishment gyafunye kubanga abantu balaajanye naye tebanguye naye luli yayogeranga omulundi ogwo ne bavaayo naye kati ssaawa zino nene ewanadda agenda kuterera bagenda laba nti abantu bakyakikola ki tulioko nti mumulese abonereremukko nze nkimanyi bulungi buli omu amulese abonereremukko kubanga teri atalina busobozi bumuyamba
mwakifura Sometimes mu nsi kyetaagisa ne mu bayibuli omwo waliwo olugero lwa Paul agamba we banakutwalira abasumba ne bakulemerera ab'oku kyalo ne bakulemerera then bakulekera ensi it is okay, it's godly ne bakulekamu ensi n'ogifeesingamuko ne weebuulirira man ebyaddala Grace Can sometimes it's too much. You need to know ennaku yo and the things you need to do bw'ova mu kinnya ekyo tosabanga gwe year in year out you're always in scandals that are damaging you with your voice. Wandibadde gwe oli ku level yaba Chosen Becky Rema that girl. She's talented, by the way. Anyway, talking about talent. Tuogere ku Joshua Baraka